Okwawukanako nga bwe gutera okuba olwaleero ab'ebyokwerinda ku Palamenti basibye beekebejja buli munnamawulire agasakira mu kifo kino naddala okumanya omukutu gy'akolera nga tannaba kuyingira. Kyokka oluvannyuma tukitegedde nti bano babadde essira bayiteeka ku bannamawulire okuva mu Nation Media Group nga bwe mwegattira emikutu okuli NTV, Daily Monitor, Spark TV, KFM n'emikutu emirala. Era omu ku bannaffe asobodde okuyingira ekifo kino afulumiziddwa era n'ategeezebwa ab'ebyokwerinda nti abantu abava mu mikutu gino tebalina kuddayo kulabwako mu kifo kino. Wabula bino obwedda bigenda mu maaso nga tewali nsonga eweereddwa okuva eri abaddukanya Palamenti lwaki bakoze okusalawo kuno. Nga n'akatayi tekannaba kusala akulira oludda oluvuganya mu Palamenti afulumizza obubaka ku mutimbagano naye nga yeebuuza ekitanudde abakulira Palamenti okusibira bannamawulire bano ebweru. Oluvannyuma nga Palamenti etudde, omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi nga yatudde mu kifo kyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti, ensonga zino azituusizza mu lutuula olwaleero nga yeebuuza lwaki abakulu basazeewo okusibira emikutu gino ekikookolo awatali nsonga eweereddwa. Ono agamba nti omulembe guno amawulire tegalina kwogera bisanyusa byokka wabula balina okugumiikiriziganya. As we go towards the election, tolerance, press freedom is so critical, and hearing alternative views, no matter how uncomfortable we are with them, they have the right to say so. Omubaka Ibrahim Semujunganda atuuse n'okubuuza obanga ekigendererwa kya kusanyawo mukutu guno. I am aware I worked at Monitor before I came here. The Nation Media Group, NTV is just one of them, have been restricted. They can't cover the president. So when the Honorable Muwanga Kivumbi mentions Parliament, I don't know whether this is a deliberate effort to strangle that particular media institution. Ono ayagala gavumenti ebulire lwaki basibidde omukutu gwa NMG ekikookolo. Can the minister responsible for information tell us if there is a crime that the National Media Group has committed for all of us and for the country to know? Because when you are stopped from covering the president, now Parliament follows, we don't know whether there will be a declaration to have that media institution closed. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa ategeezezza nga bw'agenda okulondoola ensonga eno okutegeera lwaki Parliament esibidde NMG ebweru waayo. I watch NTV. I've been seeing them covering what. So if a certain candidate doesn't want to be, because there is a difference between a president and a candidate. So, Speaker, I didn't mean the NRM candidate. Yeah. I meant the president. Well, if it's the president, the minister for the presidency will come here and tell us if we have so much interest in that. Okay? Yeah, but for the presidential candidate, whoever you choose, whom you want to cover you. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'embeera ekikula kino etuuka ku mikutu gya NMG nga ne mu kaseera kano ak'ebyokulonda NMG yagaanibwa okusemberera Pulezidenti Museveni waali. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.